Ababaka abakiikirira abakozi mu paalamenti leero balabiseeko mu kakiiko ka paalamenti k'ekikula ky'abantu okw'endowooza zaabwe ku buwaayiro obukyaliko enkalu mu bbago ly'ekitaavu kya NSSF. Bano basimbidde kuuli eky'okuggya ekitaavu kino wansi wa minisitule y'ekikula ky'abantu okuzzibwa mu minisitule y'ebyensimbi ng'omukulembeze bw'ayagala. Bw'okigirawo ddala mu mateeka n'ojja mu minisita ya Labour etwala abakozi kubanga ajjiddemu ddala abakozi ebeeraninga nga bank nga terina attachment omuntu ne ssente. Bano bagamba nti kino kuba kuyisa mu lugaayo mu minisitule y'ekikula ky'abantu evunaanyizibwa ku bakozi bonna mu ggwanga. Kubanga bw'ogamba nti NSSF which is a social policy issue bagitwale mu finance then kiba kitegeeza minisitule ya Labour eba tekyalina kyegasa. Tukooye finance okubeera ng'ebuzaabuza omukulu w'eggwanga nga bo baagala buli kitongole kyonna kibeere wansi waabwe. Mmwe baliira bainfluencinge bakole ebikyamu ne pulezidenti yakiwogedde nti mulimu kawuukumi. Ababaka era bawakanyizza ebya NSSF okugamba nti teyinza kuwa bakozi ssente zaabwe mulundi gumu. Enkola nga bweri teri ssente zibeeraawo ku akawunti ya NSSF nga baziteeseeko buzirinze bajje basasule kubanga tekibaddeewo. Naye bwe twatandise okudibetinga ekintu kino bandibadde batandika n'okusevinga ssente ekyemanyi ziriwo weeziri bwe zinaaba zeetagisiza. MD oyo ndowooza alinamu obuzibu kubanga MD oyo yagamba bulungi nga tuli mu president's office nga tulina meeting ne president nagambe ssente weeziri kale ate atuuka wano akyusa bigambo. Banera baagala minisitule y'ebyensimbi eweebwa ensalessale wa myezi 2 gyokka ng'eyisiza ekiragiro NSSF ky'enaakozesa okugabira abakozi ensimbi zaabwe singa ebbago lino limala ne liyisibwa. Era ffe tugamba kubanga kigenda kwetagisa kuteekawo regulations. Tugamba regulations ezo bazifast tracking zikolebwe wakati w'emyezi 2 okubanga zimaze okuteekebwawo nga basobola okusasula abakozi. Okukubaganya ebirowoozo ku nnongoosereza mu bbago lino kukyagenda mu maaso.